Yes, abantu abamu mulekerawo okulowooza nti NRM kibiina kyammwe. Tewali nsonga lwaki mubeera muvuma Eddy Kenzo. Bannange, enough is enough. Tuwulira tukooye. Tukooye abantu abamu okulowooza nti muli b'amaanyi nnyo okusinga ku balala. Yeti nga ffenna objective yaffe kulaba nti campaign zino tukolera President Museveni adde mu ntebe. Naye kati Kenzo mubeera muvuma waaki? Omusajja ali mu kukola nga nammwe bwe mukola. Temulina kintu kiri special nammwe kye mukola balala kye batasobola kukola. Naba mumeze arrogance etali nnungi. You are demoralizing others because Kenzo muvuma waaki? Kenzo si yalina batwale wa President Museveni. Si ye PPS. Ejo mirimo gya PPS. Kenzo si yalina wa sente. Is not a state house controller. Eddy Kenzo si yalina obajja mu bwavu n'okumala ebizibu byammwe ebya rent ebyobagulira ndawea sujiyu sinazimba sujiyu mukazi wange mulwadde sujiyu mama nga ali mu ddwaliro si yabazaala. Those are your personal problems as a man, but you keep on abusing the man. Nabye kuba no ba YouTube abawunya amatako babasasudde sente nabo babloga bali ku payroll kuvuma Kenzo. All for what? Chichenyo. Why don't you let the money be? Okuva Kenzo bwe mwategeera nti taatawe ye Chief Ali ne mutandika okumuteekako olukongolo. Is it his problem that taatawe yalwana? Is it his Kenzo's problem the president yamwagala? Is it his problem? Lwaki mwe mulowooza every campaign ye mwemwe kabagenda ofuna sente mu NRM? Fuwano tuwagidde President Museveni for a long time tufunye eki. But twagala nnyo President Museveni ng'omuntu. Nze seetaaga kusasulwa mu NRM to support the president. Seetaaga kubeera kwezolale bakuyita kwemulisa. Muli awo mwemulisa. Muli awo buli omu ayagala bamulabe nti akola. You are doing a lot of nothing. Tunuulira Bobi Wine we yali e Kawempe. You are mobilizing what? Look at Bobi Wine we yabadde mukono. Look at Bobi. Ebitundu byonna Bobi Wine byabaddemu. Bikulagira ddala nti bannanga abe NRM tuve mu kwemulisa. Titwagala President Museveni atulabe. Tuddeyo ku ground. Muve President Museveni wali mwena ne mukuŋŋaana. Let us go back to the ground. Bobi Wine gyayise wasn't there is some problems that need to be ironed out. Okay? So we need to work together. Tukomye buno obutalo buno bwenda bawo obutonotono. Nkazi watwajja tadija namyalo ye mwamu kubadda ali eri atunda balugu nkazi yali akola yali ku ground kati bwe tunagenda twerwanisa NRM ejja kunafuwa. Yes, president ajja kuwangula naye tujja kunafuwa tukwatize wamu. Era nze nyanyo okwebaza mama Kadaga. Whatever happened mama Kadaga yabise bali and I say good turn up in Busoga. Mama Kadaga ya mobilizinga bulungi. Obusungu yabuse bali nagaba nereka tukolere wamu. So that's the spirit I want to see this time round. Muve ku Kenzo, mulekerawo okuvuma Kenzo. Musajja nalinya ku stage ne mujjako ebyuma ne mujjako sound bwatuka ku stage ne mujjako kamera mwe bannamawulire abamu because you are paid. That's not good. That's not good. Ekibiina kyaffe ffenna tukolera bulungi bwa ggwanga lino. Let us respect one another. Even if you have seen the president 90 times this year, Nata Namura, we are still one people. Okay? So don't use your influence because you never also saw President Museveni. Otandiko kujoga no kulinya kubalala. No, enough is enough. Please, muveku Kenzo. Kenzo teyajja kolera mwe is working for the party. Ate mwabayimbi kamba bolide. Stop making yourselves cheap. Muli omuyombera obusente nange bwesta sobola kuyombera. Junior Sina, I cannot defend myself to that level. Sente mekaze mulwali kumani atafunangako. Chameleon has got money before. Nemu kalulu kali Chameleon yafuna. Bebe kuru you have got money. Every election you are getting, you have budgets. Who has not got gwenda bawo? Alien skin yemu amojoga na abivamu. Kakati, what is the problem? So, I want to see that spirit this time round.